Nsambya Kevin Kinyolo gye tusanze Sarah Akinyi ng'ennaku emyonka butaaba oluvannyuma lwa mutabani we ow'emyaka omukaaga Emmanuel Kabale good boy okubula kati emyezi ebiri. Mu kunyumyamu ne Akinyi atubuulidde nti yafuna obutakkaanya era ne baawukana ne taata w'abaana be gwe yali azaddemu abaana basatu. Kyokka olw'obutaba na busobozi emyaka 3 emabega yakwata abaana bano n'abatwala ewa ssengaawe waabwe era gye babadde basomera jinja. Nabejjako nga taata waabwe nga talina kyakola kye kyampa neŋŋamba kambatwale ewaabwe engeri gye nkola kye gye mmanyi. We nabatwala ewaabwe babadde bamazeeyo emyaka ng'egyo 3 naye nga ngendayo ne mbalambula bwe nfuna ku ssente ne mbaweereza. Kati juzi wano mu Gwokubiri abaana bajja okumulabako era bwe baatuuka okusoma n'abazzaayo. Ekyennaku amawulire ge yaddamu okufuna oluvannyuma lw'ennaku 2 zokka ng'omuto Kabale ow'emyaka 6 abuze. Ne baŋŋamba yabamunoonyezaako n'akola ki n'abulwa mbu bagenzeeko ku bizindaalo. Ssengaawe n'aŋŋamba agenze ku poliisi awadde information. Waliwo simanyi ne radio bagiyita yaani nakapanca naye yakola ki yatuukayo. Yasitukiramu okwolekera ejjinja okulaba ekyatuukawo olwo ne batandika okunoonya buli kasonda. Kati Ssengaawe ng'oluusi agenda walala nange ne ŋŋendako mu butundu obulala ne tutuukako ku bizindaalo. Ku bizindaalo yonna ne balanga omwana nga takola ki talabika. Kati ennaku ze namala nga nsuze nasulawo lunaku lumu naye nga buli kimu kyaki kya ssente. Ne ŋŋamba Ssengaawe nze kankole ki kankomiwe ne Kampala kasente ke naafunangayo ŋŋenda kakuweerezanga. Okusinziira kwa Akinyi mu myezi gino 2 tewali watatuuse ng'anoonya omwana we nga muno mwafunidde n'abamufeze ne bamutwalako ssente. Ssente zaali za nnyumba ng'omusajja yazimpadde n'enkwata n'enkola ki nenzisindika. We nazisindika saddamu kuwulya meseji yonna. Mu kiseera kino tamanyi kyakozzaako nga kitaawe w'abaana bano bamusiba kati emyaka 2 ali luzira. Mbagwe yali naye ennaku 2 emabega yamukubye emigga emiyitirivu n'amuleka ne mu nnyumba. Naye mu kubeera naye ng'anoonya ono omwana era bye byasinze otutabula. Nankubaakuba nandekaawo mu nnyumba n'akola ki agenda. Kati yegayirira omuntu yenna ayinza okuba ng'alina amawulire agakwata ku mwana we okumuyamba kuba akoze buli kisoboka alemereddwa. Omutima gwa maama gumutta. Yenna mulina waba ayagala ssente ezibadde zimukuuma njazinoonya oba kuzeewola njazeewola nkwate nzimuwe. Ng'assaayo abaana be ewa ssengaawe waabwe agamba Kabale yamwegayirira aleme kumuzzaayo kyokka n'agaana nga kino buli lwakirowooza kimukutula omutima. Omwana ono agamba bw'omubuuza amannya g'agamanyi wabula ayongerako erya good boy ne maama we agamba ye Sarah. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV. Sirabako buli lw'olaga bakusaba ssente siina ssente.